ya Hassan Nduga yakava mikolo yabadde mikolo kati ensonga zino zonna zatandikira mu WhatsApp y'omukolo nga bwe yali nga bw'omanyi ng'omuntu ategeka omukolo akola WhatsApp group eri mikwano gye baasuubira nti bayinza omubeerera mu mbeera eyo Hassan Nduga agikola mu group omwe yateekamu mikwano gye naddala abayimbi ba producer omwo nno mwe mwali producer gwe bayita Mubiru Smart ng'omukolo gugenda mu maaso ogw'okusonda biki n'avaayo ng'ategeeza sebo Hassan Nduga byonna bikole naye komya okuyimba ennyimba ezivuma gavumenti ezivuma pulezidenti kubanga gye binaakoma byonna oyinza okumaliriza nga bikyuseemu. Mubiru Smart abatamumanyi ono producer wa Kadongo Kamu era mu kisawo kya Kadongo Kamu y'omu ku baproducer abasinga owulira nga woninga Hassan Nduga era bw'abanyumya agamba nti Hassan Nduga okuva mu kyalo yakolako ettaffaali ddene n'okuproducinga ennyimba ze ettaffaali lyali ddene abaffe Mubiru Smart ogamba Hassan Nduga akomye okuyimba ennyimba ezivumirira gavumenti. Mubiru Smart agamba nti bingi nnyo bamutwalako newa ku CMI ne bamubuuza nti lwaki Hassan Nduga ono ayimba ennyimba ayina oluyimba lwe yakafulu byabagamba ekirwadde kya yero. Mubiru Smart wuno atugamba ennyimba zino zireeta emitawaana nga totegedde okuyimba ng'onoonya ndulu y'abantu kumba okutegera future yo ayina oluyimba lwe yakuba lagayita muzeeyi w'ommula kati abanyuze ndi nnyo mu bakulu ba gavumenti abo naddala aba security kati baanonya omuntu akola ennyimba ze ne bakwansanze director akulira CMI nankubira essimu naŋŋamba gwe mwali Mubiru nti yes Nduga ono yabaaki byayimba bino ne mpangawo statement ne mugamba oluyimba olwo Hassan yaluyimba oli omuyaayi omusajja yakajja ng'anoonya sayidi y'abantu naye bwe namala omuleetamu NRM n'ayimbira President Museveni ennyimba 2 ebyo n'abivaako n'abyenenya naye kati abantu balaba asirisi bo babizuukusa agamba ffe tujjamu ne tumusanga ku sho tumukwate tumutwale gye twagala ne mugamba mukama wange mbadde nsaba byenkugambye owokola nti nsonga ne bampita ne ŋŋendayo entebe ku CMI ne nkubira Hassan Nduga essimu ne mugamba ŋŋenda kukubira essimu nyina abakulu ngenda okusinkana naye yogera bwo kati bwe namukubira essimu ŋŋange nabo bye nabagamba naye bye yayogera bye nali muyitiddemu ne bagamba omuwonyeza naye aya mu kusooka mu luyimba olwo muzeeyi wummula Hassan Nduga Mubiru Smart agamba yamutwala mu NRM era agamba nti n'akasente alina okuba nga kalyako beebuuza ate lwaki Hassan Nduga tali ku mulamu ogwo. Hassan Nduga ku Lwokutaano twamubaddeko naye yatandise bw'ati ng'agamba omukulu we Mubiru Smart alina okukomya atandise ati oleza nazira ne mugamba Mubiru kikomye leero damu walampanga njuki nze ndi njuki ndi lwasama ndi mulalu ndi muzibu ebikuba byannekubira ddanze nja kukubwa nje nkulabise so kati olw'okuba nti onumbye kati njagala nkubwa amazima Mubiru okumuwa ekitiibwa tikitegeeza nti ate ye mukama wange mu byengo muwe ekitiibwa nga producer wa Kadongo Kamu nesimuwa ekitiibwa nga yakwata 10 n'alussa ku music wange muwe ekitiibwa ng'omuntu gwe nali ntudde naye mu studio nendeeta title naŋŋamba naye wano nteerawo ekigambo bweki ebyo bya bulijjo babikola si gwoba oluyiyizi oba owabuddemu kati bwe nkuwa ekitiibwa atereka kulaga abantu ng'onnafuya kati Mubiru balina omuze ekyamuleese okwogera ebintu ebyo ku mukutu ogulimu ab'NUP ogulimu famire yange gulimu abagenda ku mukolo gwange ku mbaga yange teyawa wadde olwataano mukulu n'okubeerawo teyakola ki saamuvunaana kuba tekyali kyakatala otegedde bulungi okitegedde. Hassan Nduga ng'addamu omukulu Mubiru Smart yamutegeeza nti akomye okuyimba ennyimba ulira tekyali kyakatala kuba nange bwe yali akola okugoba gwawedde bukyagera mu maaso saabiyingiramu kuba teyaŋŋamba nti gyange ate ye bwajja ku budde bw'omukolo gwange mu budde bw'okuteesa ku mukutu nga tuteesa ku mukolo n'atandika lekeraawo obuyimba ebyo nze nakugamba nze kitegeeza bw'oba wankwata n'ontwala mu basajja bo ng'oyagala bampe ssente nve ku byennyimba nze nenvaayo neŋŋaana okukkiriza bye baagala era ayinza okuŋŋa nti wasayininga wano ove ku byoyimba okuntwalayo ng'ompise yantiisatiisa ne message nzirina bajja kukwata era nampeeza message nti bazimuweereza ekyo kituufu
nze sirika mala byonna ne gavumenti weba yeetaaga Ndugga teyina ate kukubira mu bintu gavumenti nze ne bweba enjagadde eddakiika 2 mu nju eyange ennunamu. Aya ye Hassan Ndugga oyo Mubiru Smart agamba nti Hassan Ndugga avudde ku mulamwa gwe baateesaako ng'amututte embasajja kuba agamba nti kati abimulekedde okuvala ku by'ekirwadde kya yero bamunoonya kasonda ku kasonda kigenda kuba kitya. Mubiru Smart yatugamba kati ate nagenza okuwulira atadde simanyi ekirwadde kya yero ne mukozesi ne mugamba ebintu mukwateesa obiveeko n'agamba nayimbye ebirala nemugamba mbadde nze nkwagala oli mulamu era ng'abantu bakwagala sikwagala kukutwala wadde ku poliisi positi yonna yonna nemugamba olaba kibo okuyimbako nze nakulaga Ndugga yakundekera era nojja ntukola oluyimba asigadde mu kigga nemugamba sibaaga nze nange mmanyi okuyimba naye ze nnyimba sobola kugiyimba empera njagadde okuyimba nnyimba y'olwana pulezidenti Museveni nenduta nitambula mu bantu nga temuli mannya gange. Aya basi amugambye waakiri ayiyeeyo ku nnyimba eziwaana pulezidenti Museveni Hassan Ndugga wayinza okuwona. Hassan Ndugga agambye atya agamba nti Mubiru Smart agenda mu gavumenti n'ajjayo ssente nga bagamba bagenda kufuna abayimbi bana bayimba ennyimba eziri bwe ziti naye alimba Hassan Ndugga awanda ne babeera ne balaga aba gavumenti Ndugga ze musobola ne bomuwa emitwalo 5 ajja kuvaayo okitegedde oyo ffe tumutegeerera ayagala ssente kati nga bo bagenda bakola ki balaga abakulu nti oyo tumulina nga bajjayo ssente oluusi nga bazirya abako ebikosi bingi ebikola bwe bityo bagenda mu makulu ne batwalayo obulokozo bwabwe ne balaga nti bakola naffe olw'okuba ogeze mu studio nakuba ekifaananyi ng'ali naawe n'alaga ennyimba nti ozirikodingira we ng'alaga akumanyi ng'agenda eri mu gavumenti nga bamuwa bo balya ku NRM neffe bakaana kambaata abalya ku music sente abazijja mu banaku bannaffe tetumala gagenda mbumala gankwata munontwala mu bambese bwaba yabintwalamu nembigaana kati musango amponinga nga bwe bagenda okunzita alina obuyinza ku bulamu bwange omanyi be batwonoonera music industry kati ate beekubajje nze ndikodingirawo music ate oli kunze onyonoonera erinnya kati enkyanaani ajja alikodingirewo oba tongobye ze bw'abanga mubiru nkiddamu bw'aba ayagala mulabisi nja kujjayo bwiri sikwatanga ku lukumi lwa gavumenti mu aya yagamba yakutwalayo abakulu ne bakujjamu ate lwaki ova ku mulamwa. Mubiru Smart amugambe nga producer omutendeke amugambye Paulo Kafeero yayimba oluyimbe walumbe Zaaya yali badde ayongereza ku ezo n'ayimba ku nnyimba za siriimu n'ennyimba ezivumirira gavumenti gy'onaakoma gomanyiyo. Mubiru Smart naye nze Hassan embuulira mu buwuliri yes mukwano gwange muganda wange ate mu kuyimba abeera mwana wange nabadde muwabulanga omuzadde bye twateesa endagaano yagivaako kati waliwo n'abazimbi bokisi ne baŋŋamba omusajja sooka omuleke konziwa tumwagala mulamu era tumwagala tali mu kkomera naye ebintu by'oyimba obeera ozza musango munnange gye bakukwatya tomanyaayo bakutwala nga tolina ansa era namuwandikire namupe ne mugamba wadde osobola okuyimba obulwadde bwa siriimu abayimba Walumbe Zaaya tebabumalaayo obadde osobola okwongeza ku Walumbe Zaaya n'oyimba ebyo weebityo. aha Mubiru Smart bwamutegeezezza Hassan Ndugga bamubuuzizza nti ddi lwagenda okukomya okuyimba agambye agenda kukoma wano oyagala nkugambe nti Museveni webale kufuga nga abange basula njala nga benyimbira babasenze mu ntobazi kanso yennyini ebawa olukusa oluzimba mu ntobazi yebasenda n'ebyabwe n'ebitwala okitegedde kati ate nze nzije osenze omuntu mu lutobazi ate oyo gwosenze gwe ngenda okutimbira ekipande mugambe sasula mutwala nakusasula asula bweru abantu babe n'amagezi nze sisobola kuba musanyufu nga benyimbira si basanyufu kitegeeza nze bwe mba siri musanyufu ne gwenyimbira si musanyufu kati oyagala nkuyimbire nti sebo laava enyuma tuli mulaavu ng'ekabasulanja tuli mulaavu ng'emisolo gitulemesezza okukola Mubiru eyandibadde ayogera ku gavumenti ti munnange emisolo gitususseeko mutugobye mu music bo batulinda mu studio. aya Mubiru Smart ne Hassan Ndugga. Hassan Ndugga agambye Mubiru Smart waba alina obujulizi ng'agamba mbu yalya ku ssente z'abasajja gye yamutwala abuleete kuba ye Mubiru Smart agamba Ndugga yalya oyo awulira nga yali akutte ku ssente za gavumenti n'azireeta mu Ndugga va mu byoyimba aleete obutambi kuba wano nyina n'abayimbi be muyita ab'NUP ng'ate obutambi nabulabako nga bazibawo kati nze baleete obutambi nja kubaswaza mbagireyo n'empapula ze nnina
nga bagenda ne bajjayo ssente mu linnya lyange empapula ne zirinkinga ne zituuka ebbali era bamanyi mbu ndi musanyufu mbu bampadda ssente zaabwe naye nga gwe baliko bali bazimbya mbuto zaabwe omanyi ze nafuuka ekiddukiro ky'aboonoonyi buli afunako erinnya Ndugga nga dduka oyo Ndugga mulina omanyi bo bafaani gwe banoonyere obira nti Ndugga tumwetaaga nga bazimbya obubuto aya okitegedde Hassan Ndugga kyasembyeyo ng'akola eddaame agambye bamubuuzaawo bw'aliba afudde kuba abyogedde mumuwulidde. Hassan Ndugga agamba atya? Omuntu nga Mubiru Smart bw'avaayo n'akola statement nti bannange omusajja oyo nnumirirwa bulamu bwe baleme mutta aleme kufa, kitegeeza abaamanyi abaagala okutta. Okitegedde? Senga nkeera enkya ne mulandi Ndugga afudde eby'ekisirusiru bino musookeranga ku musajja oyo. Ate kati nze ŋŋamba ekyo omuntu waveerayo n'agamba nze munnange va ku byoyimba saagala ofe nnumirirwa obulamu bwo, kitegeeza abaamanyi abaagala kuba gwe atabamanyi ogamba oti ati ngenda kufa bye nayimbye navumya bwe kirwadde kya yero navumya yaave yagambe nakugaana okuyimba ebyo waŋŋaana ngaani nze neddira fumbe yeddira ki ebyo byemusembezaayo mumugambe abantu olumanga temunnafulumya bigambo nga Mubiru Smart. Tankulangako nga nyombye naye simuvumangako muwe ekitiibwa naye yantagudde. Bw'addangamu n'akola statement nga zino ez'ekisiru mumanyanga nti ayinamu ekitali kituufu. Abanga ssente ze zimwogeza bino nga yazirya nze nina ennaku yange ndya ku bawagizi bange ssente zijja mu bulumi ye gy'azijja bw'abanga be bamugamba nti omusajja tujja mutta mugambe nga ye gwe basindika nzikakkanya ategeere talina buyinza bunzikakkanya wabula ekiyinza okunzikakkanya gwanga kutereera nze kuba bulungi famire yange kuba bulungi bawagizi bange kuba bulungi.